The bubbles and the sparkling something is something. Ekyekubiri bw'oba onywa akantu kano kako Tokadduka. Ekizibu tukanywedde tetunnalya. Kati bwe tunywa nga tetunnalya omuntu anywa ku nnyonta gimalawo. Naye kano akantu tekatera kuba kannyonta. Just serving your ng'ezaniguze akaveera akagulini ak'obutunda okaguzeemu ccupa. So kati kyovula tetukadduka. Onywako mpola. Anti abantu batwakabiraba kati n'ogamba kanteeke ku nenyota buli omulaba mu firimu bulijjo miraba ku TV kati twayogerako ku jiiko ezimu ze tulina okuba nazo ku dining. Bw'otunula juice waffe yakoze eki yateese yesengejjeza. Okay. Ekyo. So obutunda bukikola nnyo enanasi ekikola ne melon juice asinga akikola. So kirungi omuntu n'atanywa bya waggulu byokka test yonna oba ogimumye. Then akatunda oba tokamuwadde konna. So twagamba nti ofunayo obujiiko. Waliwo obujiiko bwe bakolanga kawanvu n'ejiiko yonna kale gy'oba olina ewaka esobola okukola. So Lynn Paz do the honors osobola okuba nga tetukoona bintu ku dining tubeera beegendereza. So wabaawo akasowaani totuusa nnyo wansi bantu batiza n'oba otatuusa wansi bw'otabulira gwera kato. Yes. Kituufu mami. Ky'olaba enjala zo zirina okubeera nga ziri ddaani nti omuntu bw'atunulira engalo ezitabula ate teyeetamwa kyakunywa. Nga ziva mu manda. Kati abakyala abasinga tuba n'enjala. Nange enjala zange twagidde kumpi otwadde tuva kukwata mu bintu bingi. Naye brush akasenya oba n'akasenya walinga abantu abasinga tulina ak'obusige ak'enviiri. Ofuna akasenya ngako kalongoosa enjala zo ng'oteekako sabbuuni then n'ozikuuta bulungi nnyo n'osobola okuba nga ebiba bigenzeemu oba amanda. So time for dinner please. Thank you mami. Ladies first. Ani gentleman. So she toasted to the beautiful lady in the house. Let her come first. So dinner ya self service. Ekisookera ddala kwe kubikkula okulaba biki ebiriwo. Then okubikkula ekimu n'oteekako ogenda okusanga nga ekyosinga okwagala kyekisembyeyo kye twayogera ku bufe nti oyinza okupapa n'oteekako bingi. So byonna bw'obibikkula ne olaba kati emmere yonna etalina kisaanikira olina okusibako akaveera oba kafeemu babuyita bufeemu mu supermarket babutunda. Koosibako ne kabikka emmere obutagendako oba nsowera oba ki. Ffe wano kati obudde bubadde bwa kiro nti oba tewoze na kuwola. So ojja laba nga plate esembeyo tetuna kye tutaddeko n'ekibabbe so ofune oba essowaani n'obikkako. Yes. Mami omuntu asooka obikkula aba alina okuddamu abikkeko. Engeri gye mugenda olwedde okugira osoboleka nga wabikkula abalala. Bwe baba bakyali bo nga tebannatandika osobola ofuna. Just tukozeewo obukozi kantu ka show ti ofuna woowumuza dishes ezo kati wakuba tetuliiko wala naye ku side awo ofuna woziteeka covers dish covers. Okay. Amazing. Emmere ya just ya kisireeya ya show. Ya mama. Naye kireesezze ekintu bwe kityo akamonde abantu abasinga tebamanyi nti akamonde bw'okateeka ku sowaani osobola okukateekako nga kalamba naye tokamira konna. Tutaddeko obuntu bwe tugamba nti amakulu naye kiteesezzaako enkoko eyo yakukozesa ebiri wano okusala. Okay. Abali ku Salt TV kati bw'oba okwata ejiiko ezo essena okwata ku nsonda nti n'otakwata we tusenesa kuba tetujja kwesiga nnyo kunaaba kwangalo. Exactly. Osobola okukatuuzaamu. Since tuli waka era ojja ssanga basinga nga bwe bawaneneko ebijiiko ofunira akasowaani kwe bituula nti amala okusena. Ate ono soup, should I put it inside? Or? Yes, it's fine. Engeri gye tutalinawo tongs. Fork, yes. Tugenda kozesa fork. Tukozesezza ekintu kyewaka nti buli omu kyasobola ofuna. Fork esobola okupiikinga kakabe kammonde oba ejiiko naye kasobola okupiikinga ebintu bye bayita ennyama, ebyo ebisiike ebyokye, ebitali nva. So obwo obujiiko obutini bugenda mu buno obugundi obwa supu.
bwona bubiri obubiri buli kamu kalina waliwo obugundi bwaffe obwa supu buli bubiri so either okakozesa n'akajiiko kaako oba n'oyiwa nga buyiyi muki mu mmere. Kubanga akajiiko kapima oga saagala supu mungi so twagala Jessica weesaavinge kansubye Jessica naawe olina akambe ne kyonna kyasobola okukola asobola okuyimirira ne weesaavinga. Soka kya byonna maama waffe Nazala yatugambye presentation is very key and important. Oh my God. Sibe enkokoto. Teweerabira bagenzi wa Nyazaala ekiteesezaako obukuloni obwo oba spaghetti kyonna we mukiyita abantu abamu engeri gye bagalyamu lwakuba waliwo obuli obuwanvu twabwerabidde abantu babukola bwe bawutanga obuugi oli akwata akamu n'akasika ng'alinga alina akasokomi mu kamwa ekagenda akawuzi paka ekyo tekikola eyo si mpisa. Yes. Tekikola? No, it's fine, darling. Tebali kunze? Tubali tugamba macaroni abagasika. Bade manye enkoko muno tekikola ogijjamu si mpisa. So buli lwogisika bw'ogisika ng'olaba tegira osobola okukozesa akambiko perfect. Since kakozeeko kateeka ku sowaani. Kati mami bwe mba mpula saagala akasupu for now. Okaleka. Nsooka nenkaleka? Yes. Okay. I think I'll go with this. Kasa, please. Okay. Bwe biba biri wala osobola oyimirira ne sowaani yo. Better. Yes. Wanga. Wano wetulaga. Kulya paka kulira. Esowaani ogikutte bulungi. Engalo tezikwata mu sowaani weziti. Emmere osobola ogikwatamu nga tonnagyeweeza najjiri. Okujjako olwalaba nti tebalabye nti wansi w'essowaani zaffe olwayo twataddeyo charger plates ze twayogerako nti table mat oba zino plates zetuyita eza decoration ze bayita charger plates bateekako cake ku mikolo ebanga tray oba naleese emmere nnyingi n'ayiwako oba naleeta emmere nnyingi n'ayiwako naye kuyambako okukuuma emmere obutayika ku bitambaala abamu bazibba ate ffe ababa baze amagumba tumanyi osuulako era bw'ogitwala ewaka nga wagibba togitekangako mmere. Era ffe abagenyi abajja tuba tuziraba nti bateekako amagumba Yes, kiba very okay. In this process buli omu yeesaavinga mpulira omutima gungamba gira nnyo akawayini kange. Yes, it's perfect. Era ku dining kirungi nnyo bwe mba muli waka okuggyako emikolo nti buli muntu atuuka ssaawa ze naye waka mwenna mwandimaze okusaavinga ne mulyoka mutandikira kumu okulya. Okay. Yes. Limpers, meanwhile, prepare yourself to come and start picking your food. Kati gwe oba oyagadde kasupu kateekaawo tekirina buzibu. Sowaani ezo bwe zidda ku dining nga temunnalya ndyoka ndabe. Abalala supu twabawadde bubbakuli obwa supu. Ekikwanguyira bwonna oba oyagala. Yes, just in case dani okuddamu okutambula so supu omuteekamu n'akubeera kumpi. Waliwo mpozi eyatuweereza message mu programu eyaggwa ng'abuuza ebintu bino bye twalaga ayinza bijjawa ebyokugula bw'ogenda mu masupamaketi mu butale bw'ogenda eno bayita Benchwanuka Street eyo yonna eyo waggulu basuubuza in fact osanga ebintu nga bingi. Bw'ogenda mu kikubo osanga dishes nga set batunda set nosanga dishes ziri 6 ziri 4 oba kuli bujjirako essowaani zijjirako okujjirako ebikopo gye bayita dinner set. So kyangu bisanga then ojja kulaba nga zibayita serving spoons ezo oba ejjiiko ezigira ekifo kyalini kyo kyekyo nkwagadde. So bw'otunulira mwogo oyo ekiriko si kyamaanyi nti kyakulya. It's just mmere kulabika bulungi. Era obwo obukola obuliko omuntu ayinza ogaa tebatuteerako buntu bukyobo obwo oba buyita bu spring onions gw'oli waddembe okusala ennyaanya n'ogyetoloozaako osobola okusala akatungulu n'okeetoloozaako osobola okusala bu carrot n'obwetoloozaako just emmere kunyuma
sowaani kati engeri gye ntudde Kasa please. Thank you. Am I allowed to ask you the quantity of food? Kamu kamu. Oh, okay. Kamu kamu. Gwe muganda. So buli lwobeera nga balaba kyesavinga oli wa ddembe. Exactly. Ate bw'oba okanywa kako Todduka. girasi togiruma